Everyone wants to know the whole story, and everyone is like feeling so sorry for you. Like every student is like sorry, and you know everyone is pointing fingers, something like that. I know your situation here. You said you sing the Twitter mu otubera mumbera bwete. Nze nakuba miranga. Ha. Ekigambo kyafuuka kinene. Bantegeeza nga December etandikira last year. Ne bampita Kiruddu, Referral Hospital. Ne bantegeeza nti omwana watuuse yetaga live endala. Amazzi mu lubuto, okuzimba ebigere, then stomach upsets, and I take a single or like amazzi like naye kati medication tekyakola. Yeah, now also the anya. Gwendi naye ye mukyala Olive nga bw'omulaba wano ate ne RAYIAN wali wano tugenda kubanga tuwayamu nabo emboozi mpanvu naye nga si nnungi okutwaliza wamu. Balina obuzibu bwaki y'ensonga lwaki tuli wano bagenda kubanga batunnyonnyola tuwulire obuzibu bwabwe buliwa era bayambiddwa batya. Nkimanyi nti gye muli abasobola okubanga muyamba. Kansooke nsabe mukyala Olive ambulize ku Bannayuganda nate tulyoke tweyongereyo. Mukyala Olive mbulize ku Bannayuganda. Bannayuganda mwenna mbalamusizza mu linnya lya Yesu. Mwebale kubaayo, mwebale kutulaba. Wewa RAYIAN nsanyusa okulaba naawe kankusaba ombulize ku Bannayuganda. Balamusako mwenna. Good morning to everyone that is watching this. Mama, nkimanyi nti Munnayuganda oyo atulaba yandyagadde okumanya kyekikuleese wano olunaku olwaleero. Njagala tutandikira awo. Ekindeese wano buzibu bwa bulwadde bwatulumba n'obujja nga bwa bbeeyi. Eyo kulaba nti mbalowoozezaako ng'Abannayuganda. Nzije wano mbuulire ku nsonga gye mpitamu nsobole okufuna obuyambi kulaba nga tuwonya obulamu bw'omwana wange. Omwana yalwala ekibumba, tugenda amalwaliro nga tusuubira asobola kuimpuruvinga ye kye kitaasobose ne batugamba nti solution eriwo esinga yakuba nga afuna live endala. Ate ekitakolebwa wano kulwa obusobozi obutono bwe tukyalina nga mu Uganda kati kyekindeese wano kubanga ogenda ebweru tusanze nga kya bbeeyi. Okay. Njala tutandikire ku nsonga yennyini eyo gy'oyogeddeko okutwaliza wamu. RAYIAN omuzaala alina obuzibu buno oba omuzaala ali nnomo? Namuzaala ng'ali nnomo. Kumuzaala saalabawo obuzibu. Namuzaalira wano Mulago. Olwenda ati mu kumuzaala awo nga bw'omanyi ye namuzaala bulungi ebyaliwo ndowooza tebyamu affectinga. Yali akooye fine kulwa wakulodde abasawo nga bali mu ddwaliro bazaalisa oli ate azze ye sisuubira nti yandibakooze yamala n'aba bulungi. RAYIAN nkimanyi nti Munnayuganda oyo atulaba kati yandyagadde okumanya njagala asooka akutegeere RAYIAN yani singa oli akubuuza bw'ati RAYIAN yani alina emyaka emeka asoma tasoma okutwaliza wamu? My name is RAYIAN, a student in Form 5. I'm 18. RAYIAN ndowooza omulidde abatategeera lulimi luno lwayogera. RAYIAN alina emyaka 18, ali mu kibiina, ali mu senior 5. Osoma wa? Mengo SS. Ne tugenda kozesa Luganda RAYIAN nkimanyi nti ojja kusobola okubanga olwogera. Maama ayogedde ku buzibu, otandika ddi okuwulira nga olinamu obuvune okutwaliza wamu? Obuvune kwegamba okutandika okufuna obuzibu. Otandika ddi okwefunamu obuzibu? Ndowooza Form 2. Mu Form 2
wentandika ozimba ebigere naye nga kijjawo nga ndi ku ssomero wokka nga wenzira waka very fine naye wenzira ku ssomero ntandika ozimba ebigere buli kyendya kinumya olubuto like nga nfuna stomach upsets nga mbaira very weak. That was form 2. Then obulwadde bugenda okuvaayo like nga buli serious nga ndi mu form 3 third term. Bulwadde ki buno bwe twogera? Liver cirrhosis. Bwe buzibu bw'ekibumba? Yeah, obuzibu bw'ekibumba nga tekikola bulungi and I think small in size. No, but defining like a skull-like thing on the liver. Enkovu. Kale, Rayyan ono tujja kuba ntuwayamu naye ebigambo bingi. Kansooke enzira eri maama nyongere okumanya okutwaliza wamu ensonga eno. Rayyan agamba mu senior 2 watandika okuwulira obuvune okutwaliza wamu. Naye nja kuddira oyongera okumbulira lwaki ku ssomero nga gyozimbira ebigere ofuna stomach upsets ate nga budde ewaka obeera bulungi. Mami, njagala kudda gy'oli omwana ono wamuzaala nga mulamu bulungi. Abasawo bagamba kiki ekiyinza okuba nga kyaviirako ekibumba okulwala bwe babanga ddala baali bakunnyonnyoddemu? Bo bagamba waliwo condition yaleetera ekibumba okulwala nga kisobola kuddawo. Condition kyeje bogerako? Mu test zibadde bakola kyabadde basuubula infection zebakebera nga za negative. Kyebasuubira nti yandibadde ayina obulwadde obwanga amira ddagala nga bagambe nti lyabadde eddagala ly'ekiseera ekiwanvu talibaddeewo. Balowoozaamu nti oba nawulira bakiyita autoimmune okuba nti obuwuka bwerwanyisa ebyo nano babikebera. Kugamba ndaba bakebedde ebintu bingi ebisobola kutegeera mu lulimi lw'ekisawo naye nga kale bw'oba obabuuza bo bakugamba bye tukebera tulaba biri negative. Omwana ono agamba mu senior 2 watandikira okufuna obuvune buno gwe ddi lw'otandika okumanya nti omwana ayinza okuba alina obuvune bwonna okutwaliza wamu kubanga obadde naye gw'omukuzizza kuva mu buto senior 2 oli yandisuubidde nti omwana kati avubuse okutwaliza wamu otegeera ddi nti omwana ono alina obuzibu? Mukujja ng'akula yakulanga nga ndaba asinga emyaka gye abaana ba age ye olaba nti aba mukulu nga tulaba akula bulungi nga talwalalwala munene obulwadde ne bwekweka mu bunene bwe ne tutategeera ngenda kutegeera nga symptoms almost ezisembayo z'obulwadde obwo nga zirabise ng'ali mu form 3 bankubira kumujja ku ssomero nga zizimbye ng'amaaso gona olubuto olulinga olulimu omwana n'ebigere amaaso yero aho wentegeera. That was 2019 nga September 2019. Yo kutugambako nti bwemba kusomero nzimba ebigere twalowooza okuba nti munene atuule ekiseera kigundi ntitandika okumuencouraginga kujoininga sports kubanga tiyalwalanga nti olabe nti ye ng'olaba ali bulungi omukumulaba nga tolaba nti omuntu oba ali wiiko baliki tumugamba atandika okuzanya ntugula sports uniform tegula jaze ntusuggestinga emizanyo gyalina okujoininga nga wakati abeera nomu kati bw'aba yakadda ku ssomero bw'ati awo ekyo naye observingako mu holiday nsanga bw'afumba nsanga tiyali angamba olubuto lujjula olubuto saagala omusanga nga bwe yagifumbye bw'ogisanga agamba saalidde kubanga mbadde nzukuse mpulira ndi mukufu kumba amazzi gali muli ali bulungi atambula liver failure ezze n'amazzi ne gatandika okuba nga tukyasobola kufuluma bulungi ye nga tutunamanya olwaki tuwalidde n'oyomba namu n'olowooza maybe oba baguzeguza ebintu usanga emmere eyo ne gye bafumbye loko food weeri agamba kimu olubuto olubadde lujjudde angamba nabadde nzukuse
tukitegeera luvannyuma nti amazzi gaali gapayirenze munda. Wano mugenda mu ddwaliro okumanya ekituufu ekimuluma kuba ebiseera bingi tulabye abantu bangi bafuna obulwadde naye n'okukebera abamu ne weesanga nga banywedde n'ebikyamu bakoze eki batambudde okutwaliza wamu nga tebategedde ekituufu. Wano bwe mwalaba obubonero obwo mwaddukirawo mu ddwaliro? Era nze nsuubira nti singa nali ndi muntu alowooza ebyo nti omuntu azimbye n'olowooza obanga bino bagamba nti bamuteze ettalo lowooza singa yafa dda kubanga it was all of a sudden bu omwana azimbye olubuto luli wali ebigere tuka mu ddwaliro singa nadduka nti kirabika bino nti bamuloze yali omukaseera kwali ajja kufa. Yes, I am in the woods, you know, going to Gamba. Ate ne organ nga sikiinamu na mubwongo bwange. Naye natogenda bugenze mu ddwaliro. Kulaba kiki ekiruma omwana n'atuuka okuzimba olubuto, n'atuuka okuzimba ebigere n'ayagala okwabika. Kwe kutugamba nti alina liver failure. Kati kwe kujjukira nti abadde waka mu holiday kubanga bamumpitiranga yakamale only 10 days ku ssomero. Okungamba nti mpulira nga nsaagala kulya, mpulira nga ajjudde, mpulira saagala kulya, mpulira ndinga kuse. Yatambula yafumba n'okufumba yakola emirimu. Kati awo bwe ntandika kukola flashback ebyazze nga ngamba nye ng'olaba ali bulungi. Kwe kumanya nti obutali awo yagambanga mbadde saagala kulya, mbadde mpulira nga kuse. Awo kwe kutegeera nti gana amazzi ge basanze mu lubuto gaali gamaze kutandika. Kati bwe yagamba okutandika n'omugiramu atugamba mpulira wano ekizimbi. Abasawo balwawo kungamba nti aniya eneze related naki nze nga ndowooza byanjawulo. Kumbe aniya ku lw'amazzi gano agabeera mu lubuto ku lwa pressure ne aniya negiramu. So neba nga bizibu biri nga kiri kimu. Kino kyajja ku lwakibanga ekyuma tikyakola bulungi, amazzi gajjudde mu lubuto takyafuluma bulungi. Kati n'abanga balina okumuteeka ku ddagala. Wabaako experience y'okwagamusikamu obulumi obwo. Nkitegeera. Ryan, njagala okuddako gy'oli situation embeera gy'oyitamu owulira otya basically okutwaliza wamu owulira otya embeerayo mu mbeera eno gy'oyitamu? Siwulira bulungi naye nga suubira okuwona. Okusinga ki ekisinga okuyisa obulumi? Amazzi mu lubuto, okuzimba ebigere, then stomach upsets, and ate kati ekisinga like amazzi like naye kati medication tekyakola. Yeah, now also the anya. So, medication nebonyo ddagala kati owulira nga terikyakola like nga bwe lyakolanga at the beginning. Ku ssomero eno embeera ogiyitamu oti? Ebiseera ebisinga bwe tufuna obulwadde weesanga ng'abaana abamu bavudde ne ku ssomero bagamba nze bambuula obitegeera ebyo from eyo embeera eri etya? At school I'm fine. Just got your fellow students they just got to know when the school is helping with the fundraising bakakitegeera naye nga it's very hard to know. Awalinga medication ekyakola nga when ba like nzimbye nga like amazzi gagwamu like in 2 days 3 days, but right now at school bakitegedde because of the fundraising and everyone is shocked. Abamu tebakikiriza like, and some people mostly don't believe that liver transplant is possible. So you know that okay, like the thing is at school the only thing I face is people are so surprised and like they want to
know the whole story. Everyone wants to know the whole story, and everyone is like feeling so sorry for you. Like every student is like sorry, sorry, and you know everyone is pointing fingers, something like that. I know your situation here. You said you singa je tuyitamu otubera mu mbera bweti. Mami, njagala okwongera okumanya kati gwenga alabirira RAYIAN embeera gy'oyitamu mu kiseera kino eri etya? Embeera si nnyangu. Embeera si nnyangu, ekisooka olowooza nnyo okuba nti olaba nti obulwadde embeera si nnyangu. Oba okuba ebifaananyi mu mutwe. Embeera si nnyangu. Era we mbadde ntambulirako mu ofiisi nga nsaba obuyambi oluusi okaabirayo si byangu n'akamu. Si byangu naye nkimanyi nti ekirungi kisoboka okukolebwa, kisoboka okuwona. Nzijukira yali Fred namukyazaako wano nga naye yafuna obulwadde bwe bumu, naye mutabani we, in fact mutabani we n'amuwa, naye kyendabamu ekizibu nsonga y'akasente, akasente okusobola okulaba nga ogenda ofuna transplant. Naye njagala twogereko ku day to day embeera gy'oyitamu eno. Tekikwetaagisa sente nyingi okulabirira RAYIAN mu kiseera kino nga tonaba kubanga ofuna buyambi bumutwala oba ebweru oba okumulongoosa oba okumujjanjaba. Embeera gy'oyitamu kuva lwe yagira, kuva lwe yalwala ekimu kyatukyukira. Ekisooka kuba nti omubiri munafu, tubeera ku admissions. Ayinza okugamba nti siwulira bulungi mu dakiika nga 15 nga takyasobola kuyimuka. Immunity yakyuka okuba nti buli kamu infection kamukwata, buli kamu kamukwata. Kasita kugamba nti mpulira bubi nga mu lockdown nayisibwa bubi, entambula mugenda kukola bwe mutinga waliwo mulina zijja wa RDC byatuyisa bubi. Muba muli bulungi bwakugamba mpulira omutwe emudakiika emu, kati jjukira buno obudagala bwamira obumujjamu amazzi tumubumuleka kyekimu. Oluusi olwalwo bw'omulaba nga wakaze eddagala lya bbeeyi buli lunaku, olina okunaali ku ddagala lya buli lunaku nga tteeka. Otaddeko okuba nti omubiri immunity agenda wansi, abeera ku admissions. Mukola bwe muti nti ali admitted, mukola bwe muti nti ali admitted. Amalwaliro gamanyi byo obulamu buli expensive. Ate kino we kiyingiriddemu nti ate kati mugende afune live endala. Kati obuzibu bwasanga nga badde ya treatment already nga yatuyingira dda. Ate ng'obukosa ayina n'abaganda be ng'obwomanyi byonna bisigala bitambula. Kati family nebanga ina obuzito bungi, olina pain tomanyi kigwa kitya, olina pain yokulaba nti mulina okumukeeping on medication gye babagamba. Kati ate kino bwe kyazze naye oluusi Katonda abeerawo n'olaba nga n'ogamba kisoboka n'oguma ningamba nedda bw'abangambye waliwo solution kanyomuke noonya abasobola okukola ki okutuyamba. Era lwaki ndi wano. RAYIAN ng'ogyeko ekyokuzimba ebigere, okuzimba olubuto, oli bwakulaba tayinza kulowooza nti olina n'ekirwadde kyonna. Wali otuuseeko mu mbeera naawe n'olabanga okyuseeko ebyaddala. Wesaawa eno kati akulaba ayinza n'okulowooza nti ono gwakyazizza ddala mulwadde. Wali obaddeko mu mbeera ekyusa skin yo, ekyusa embeerayo mumuli? Njagala obuulire bannayuganda. Waliwo akaseera when my skin became so rough. And slowly by slowly I started turning dark. Then wemba like nzimbye
if you have an idea osobola kitegeera but oli asobola ogamba just munene oba something like that naye wembanga nzimbi if you have an idea of or maybe such diseases osobola kitegeera and like posing a funya attack, that's when someone can really see I'm sick. Yeah. Kuba nkube ekifaananyi nga muwala wa akuze wuyo ali mu senior 2 3 4 5 nga afunye ekizibu bwekityo bwe twayingira mu kasenge dokita yatunulako obutunuzi bw'ati kasita yayogera ebyaddako nebya admission abamutambuza yali mukwano gwange yali azze mu ddwaliro ng'azze ku lulwe naye nemugamba tuli wano ebyaddako yeyagira gwe maama bwe baakakutema bwe bangamba tewadda ngulu sadda ngulu era abantu bonna baali mu ddwaliro baali bamanyi nti waliwo afudde nze nakuba miranga ekigambo kyafuuka kinene nti ekibumba kyalwala olwedde ate bagenda kukingamba ayagala kwabika sikiwulirangako sirabangako omuntu andi kumpi abirwaddeko mpadde embeera yampisa bubi ninziruka ningenda abantu bo mu ddwaliro bali bamanyi nti ndowooza nyina akoze eki nagenda okuwulira awo mikwano gyange bayangwa bajja nabo badduka nga kugamba bawulira emiranga ku simu ye nibantambulizaako ebipapula bya admission embeera yo ate sikujja kukulima nti naali ngumye sigumangako sikimanyiranga nako osobola gumanga olaba waliwo ekitambula naye waliwo omuntu eyambuuza ng'oba okaaba tusuubira walibadde ogumye tisigumangako n'olunaku olw'olumu nti oba sigumanga guma njagala kumanya kubanga kati embeera ngitegeera gy'oyitamu kiki abasawo kati kye bagamba ekyetaagisa okubanga kikolebwa ku RAYAN mu mbeera gy'alimu bantegeeza nga December etandika ya last year ne bampita Kirudu Referral Hospital ne bantegeeza nti omwana watuuse yeetaaga liva endala ate nga tulina okukikola mu bwangu ng'amaanyi teganamugwa ndowooza magezi gange nalowoozaamu nti singa aba afuuse wiiki kijja kuba tikikyasoboka so ne bangamba nti muyina okulaba nga mufuna ssente kikolebwe mu bwangu awo ninsooka nimbeera mu shooka ya wiikisi 2 ninfuna omusujja feintinga nyebika nkankana we nakimala ninkikkiriza nti kati kirabika nange nga amaze kukiraba kusinziira mbadde muwa eddagala n'akendeera oluusi omulaba nga munene oluusi nti retention of water mu mubiri nga olaba body kati nganza abaamumanyi yes nagenda okukyobuzaavingawo dokita yo n'omugamba ye nga kati nibamwongeza abadde ku 10 nibamutya ku 15 abadde ku 40 nibakola ddabo embeera bwetyo nange nga ndaba wali nti mbadde emuwa nyingira kati eri ani eyajjiramu ku lw'obulwadde bw'ekibumba ate neeyongerera ddala ate kati nibatugamba titusobola kugikwatako nti singa abadde ku lwakiri singa abadde talinamu eyo gundi ngeri eya bulijjo ekyo kyangu nibangamba ekyo kyo ku lw'ensonga eri tusobola kukikwatako so kyetaagisa kukyusa kibumba balina okusooka bakyuse ekibumba kino bwe aba naaba bakikola ne ani abamugimu kubanga azimbidde ddala kino e Uganda kisoboka Uganda oli ayinza okubuuza nti kisoboka wano tekisoboka bagamba nti kukyusa kibumba wano tekisoboka era ne mubali waye kiraga nti facilities wano tebakikola wano otambuddeko otya sofa mu mbeera eno bukya bagamba nti omwana yeetaaga transplant wawo otuuse ku nsonga eyo awentuuse nti
approval za referral nazifuna tubanga eddwaliro we liri ready some offices zitegedde members of parliament abasobola okundaba ebbaluwa mweri ebasaba obuyambi Minister of Health nagiwaayo mu office secretary agirecevinga nsuubira ayinza kuba naye yagiraba nga mbasaba obuyambi okulaba nti omwana ono afuna abasawo kye baatugambye kisobola kubeezawo obulamu bwe ne organizations endala ngenze nteekayo so mbadde nsuubira feedback nga ng'obwomanyi tomanya ani waliwo abeereyo ng'ayina ye nga tategeera kati kyemba ndi wano waliwo ali eyo nga asobola okuyamba nga tewamuwandiikira tewamutuukako si byangu okutambula tomanya ani ayina tomanya atalina nyebaza okulaba nti mutuhositinze kyamanya abayina bajja kuvaayo bagambe kabataasa obulamu bw'omwana ono. Ebiseera ebisinga okukyusa ebintu bino oba kidini oba kibumba kyetwogerako batugamba nti muteekwa okuba nga mufaanaganya bingi byeni esimanya biki ebyo byonna biteekwa okuba nga kumpi byagala kwenkana okutwaliza wamu kati bonga wafunye agenda okuba nga amuwa ekibumba bingi nti empapreserve eri mu ddwaliro zigamba nti ateeka kuba wa musaayi bwe blood related kati ne bampa examples mama tata sisters uncles aunts so long as nga mulimu akasaayi ya polisi gye bampandiikira nti dona specifically ateekwa kuba nga wa musaayi gwe ate out of love kasita basanga nti mwabaddemu influence ya ssente kye batayagalira ddala okulaba nti omuntu ono mwamusasudde era mu gundi yaabwe mwekiri papula bingi avidafusi ki biba bingi kati yeteeke bwe nasomamu si byakugamba nti tunoonya ssente zibula tumulimu influence ya ssente okudonatinga should be out of love ate nga ali blood related kati mba nkyali awo nga of course nga tebanatandika kubaako mbakingamba kati awo nsooka yasooka okubeerawo okuba nti dona mujjawa nafuna shooka eyo dona mujjawa ana naavaayo kati nze nga nze mpulira mulindi willing era nga bangamba natwala okukkiriza nimbagamba nze agenda okumuwa nze agenda okumuwa weewaayo ye nga sinategeera oba n'ebisookerwako oba biki ye muli nafuna okukkiriza nga ndaba n'omulala ninga amaze agenda okumuwa abamu ya firstborn abaddako bato tosobola kudonatinga nga emyaka yokwesaalyawo tenatuuka ninyewaayo kati ne basooka ne bakola ki ebisooka wano nga bye basobola nimbiyitako namba 1 muteeka kuba mulina omusaayi okufaanagana ne bakolako ebiraba nti really ono tulina okumuwa rifaaro tuwandiikira aba medical board dona waale ebisookerwako nga babigize ne babikola nimpulira essanyu nti okuba dona waali essanyu nawulira essanyu kubanga kikulu ekyo kubanga ne ssente oyinza okuba nazo dona naabula kati ekyo kyasooka kundowoozesa nnyo nebangamba age bracket gye baagala oteeka kuba nga toweza myaka 6 ogirina ne kaakati ebisookerwako ebyo ngaffe bye tusobola okujajingirako nebakebera awo nimba nga nkola ki maybe bali balina bingi nabyo bye bakola balina bakeberera ndowooza ddala nebinange byesobola kuimagininga nabo naye nga bowana abasawo ekisookerwako bakikola so bwe bamala okukebera naye nga bamukebedde kyalaga nga osobola okumuwa awo ne barifaro yaabwe ne bagikola negenda mu medical board ne bali of course nateekako documents baluwa z'eddwaliro nga engeri gye tuzize zonna zenkana nnyingi bwe ziti ne bazitunulamu ne balaba nti Ryan owulira otya nga mami
yagenda okubanga akudonatingira ekibumba kubanga kino kuba kwewaayo. Maama oba taata ayinza okugaana, muganda waayinza okugaana. Bw'owulira otya okubanga mami yeewaddeyo n'agamba nti nja kgenda ne Ryan bansale bamuwe ekibumba? Just scared. Otidde ki ate kyoti? Luwayo emboozi, njagala abantu bali bakuwulire ng'oyogera bulungi era. Nkyetidde. Olinamu okweraliikirira kwonna. Yeah. Especially for her. So, like when today, like, you know, I have siblings. N'abaganda bo balina okulabirira. Yani wabigambo bitono atidde naye nga embeera nange ngitegeera Ryan gy'ayitamu. Gwe ali yatulaba tosobola gamba nti lwaki tayogera, lwaki takola ki, naye embeera ogitegeera. Kasita bagamba nti ekintu kya munda organ owulirira ddala nga kiba kizito okutwaliza wamu. Gwe mami totiddeemu yadde kubanga ebintu bino byakwewaayo n'ogamba nti ekibumba kyange kankikuwe. Abasawo bagamba batya ku kibumba ekyo? Tosayininga kufana kuwona. Bwe nze essanyu lyange lye nafuna okulaba nti ate at least I can save her. The only worry egyembayiramu okuba nti nkyalinayo abato. Omuto ali mu 5. Nyenze nga ali myaka 5. Omuto. Naye nga okujjako ekyo nze kasita asobola okuba omulamu sirina kirala kyentidde. Okay, your love yennyini. Omanyi waliwo living testimonies nze ensonga lwaki ngamba Fred yennyini eyakusindise wano. Twali naye wano wennyini we tuli. N'aleeta ne mutabani we eyamuwa ekibumba. Bombi we bali. Nabuuza mutabani we n'agamba nti okujjako bye baŋŋaana okukola kudduka misinde gya yiriyiri, kusitula bintu bizito, n'agamba naye ebirala nkola bulungi. Ndowooza eyo living testimony esobola okuwa amaanyi. N'abasawo bakunnyonnyola bagamba kiddawo ne kikula. I think ti oba ye ogani yokka esobola okuddamu n'emera. Kati nga siraba lwaki sisevinga mwana wange. Nga siraba lwaki sisevinga mwana wange naye nga sekikulu abanga mulamu. Ebirala nze onule nti ogamba nti kati sibwe bitagenda bulungi ate bana abato. Naye nze kasita nti anaaba asobola kuba omulamu sirina kyentidde. Kale ye anaabalabirira. Naye omuntu ayinza okwagala okwongera okumanya nti kino abasawo bagamba kiyinza kutwalako ssente mmeka ze weetaaga okukola kino, era nsi ki gye baakurifaaringamu okusobola okulaba nga kino kikolebwa? Baachozinga India okuba nti balaba nti eri kipa ku malwaliro amalala ensi endala bwe ze bamanyi. Bangamba tusazeeyo kurifaaringa India okuba nti tulaba emiwendo yaabwe eri kale kusinziira abalala bwe kalekaleko. Nitulabamu abantu 3, nitulabamu estimates z'eddwaliro ze baatuwadde, nitulaba nga twetaaga approximately $60,000 ejja $. $60,000? Yes. Ze sente meka ezaawa? Million 2 plus. Million 2 plus. Yes. Ate ng'ezo million 2 bw'obutuufu nga family nga tutulina omulinawo musobola zijja tulina nga tutulina we tusobola kuzijja. Kati kwe kugamba nti bulamu olivinga lumu ningamba nenda
kyekitasoboka sente zirina okulabika waliyo abantu abasobola si kugamba nti waliwo n'asobola okuzitoola yeka gye bali ye nzikiririza nti katono tusobola kukola ki aba azirina nga bwe nataddeyo mu paliyamenti empapula byawe gyebiri basobola wali ayinza okuvaayo n'agamba oba mu babiri nga teweziri ye nga oli naye ng'obwomanyi ye katono nzikiriza nti tusobola kuziweza ku miliyoni 200 oli ayinza okubuuza n'agamba nti kati oli mu kamera ku 200 olinazo okuŋŋaanyizaawo essaawa zino mbadde nakatandika kutambula natandika last week by the way kati ebbaluwa nazikolaawo last month nga gwako kati kwe kutandika okuteekayo nabe nawadde babadde tebanakola ki tebananziramu n'akazibawa so omulungi atulaba ndowooza owulira bakadde bange bano beetaaga miliyoni 2 n'omusobyo okusobola okulaba nga tutaasobolamu bwa RAYIAN asobole okuba nga naye yeeyagala nga ggwe ali eyo ssaawa eno nkimanyi nti abantu gye muli eyo abasobola okuba nga mweyamba nga maama bw'agambye gye bali abasobola okutoola miliyoni 2 omulundi ogumu gye bali abasobola okuba nga otoola mutwalo so ekimuleese wano kubasaba buyambi okusobola okulaba nga mumudduukirira asobole okuba nga ayita mu mbeera gy'alimu weeteeke mu bigere bye nkimanyi nti gy'oli eyo olaba embeera eyo gy'oba oyitamu si nnyangu okutwaliza wamu ate nga ne RAYIAN yennyini yeetaaga obulamu obulungi yeetaaga obulamu obweyagaza nkigamba nnyo nti weeteeke mu bigere bya RAYIAN kati ali mu senior 5 naye ng'afunye ekizibu ekyo naye teyakyagala teyazaalibwa nakyo wabula kyazze buzzi era buli olukedde mbagamba nti ffenna tuli ba potential candidates ab'okulwala obulwadde buno oba bwa kibumba oba bwa kidini so bw'oba olina omutima ogwo gukozese osobole okuba nga oyamba njagala kumanya namba omuntu kwasobola okuyita oba emikutu gy'olina abantu kwe basobola okuyita ne baba nga bakuyamba abandyagadde okuba nga babayambako nga babadduukirira mu mbeera eno oba ssimu oba akawunti namba omuntu yenna kwasobola okuyita essimu nina MTN ne Airtel MTN yali 0772 74 75 20 jiddemu 0772 74 75 20 0 mushanju mushanju ibiri mushanju nina mushanju nitano abiri eyo enamba ya MTN ate endala then Airtel 0702 733 02 0702 733 02 0 mushanju 0 ibiri mushanju ishatu 0 ibiri jiddemu 0 mushanju 0 ibiri mushanju ishatu 0 ibiri then account number eri mu Centenary Bank eri Centenary Bank 32 00 12 77 31 eri 32 00 12 77 31 account name ayina Mugisha Oliver. Nsaba omuntu yenna asobola okukola anything who can help in any way to come out and help 07 02 7 333 02
nsaba omuntu yenna asobola obaako kyakola ajje atuyambe mu ngeri yonna oba otuyamba anything you have kyetaagisa like people to come out. Yeah, nsaba omuntu asobola okukola ekintu kyonna ajje atuyambe mu ngeri yonna. Abantu bonna abalina omuntu yenna alina kyasobola okuwa atuyambe. Osobola oyita ku simu ya mami wange eya 07 02 7 333 02 and her account number is 32 00 12 77 31. Centenary Bank mumanya ge aina Mugisha Olive. Nkowoola buli muntu yenna abannayuganda abali ebweru tudukirira tulabe nga tuweza zino esente miliyoni 2 n'okudda waggulu tusobole okulaba omwana wange ng'afuna liver transplant. Mwenna members of parliament, ministers, president, mwenna abazadde abanaddiini mbasaba mutudukirire tulabe nga tusobola kufuna treatment omwana gye tubikomendingidde. Mbeebaza nnyo, mbeebaza mwenna abatusabira, mwenna abagenda okutuyamba. Mukama abawe kye musinga okwetaaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga tunaviirayo ddala kino kyetaaga kolebwa mu bbanga ki? Obutuufu badokita abangambye nti as soon as possible. Bwe nali mubuuziza timeline, that is the statement he used, as soon as possible. Ekitegeeza yangamba nti mu bwangu ddala. Nali mubuuziza twetegeke era namugamba twetegeke mu bbanga ki, nangamba as soon as possible. Mufune sente mangu immediately mugendewa India. Nga yeewala agamba tulina kulinda kubanga takyasobola ku amaanyi ge nga tegakyasobola okulaba nga operation nga gasobola ku accept operation. Nga China mu twano tusobola kulaba nga operation eyo kolebwa. Okay, atrobo mulungi ndowooza obawulidde. Sabola kwongerayo kansubire nti gwali eyo osobodde okubanga ogoberera Olivia maama wa RAYIAN okutwaliza wamu, era nsuubira nti ojja kubanga omudduukirira basobole okubanga bayita mu mbeera eyo. Kale kambageze ekiseera ekirungi obeere bulungi. Mwera.